nti ebigenda maaso byeyoleka lwatu nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni agenda maaso n'okuteekateeka n'okumaliriza rather ebigenda maaso byeyoleka lwatu nti Mwami Yoweri Museveni agenda maaso n'okutuukiriza enteekateeka ye ey'okutta Dr. Besigye. Gwe mupango gwakutta Dr. Kizza Besigye. Omupango guno baagutandika ng'ennaku z'omwezi 16 lwe baamujja ku Riverside e Nairobi gye baali balina okumuttira ne batamuttirayo. Bwe bamala omuzza e Uganda ne bagamba katumuyise mu bintu bino ebyekimpatiira bino ebya trial ebya General Court Martial, tumuyisemu lukwakwayo oluvannyuma tumutwale ku Kalaba ku firing squad. Ne basooka bamuggulako ekisango kimu ekya compromising security, bukola ebintu bye bayita ebiri subversive ebigendera okutta Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Omusango ogwo guli section 128 ya UPDF Act nga gasinga gukusinga ogenda Kalaba. Kati byonna bye bazze bamuyisaamu mu General Court Martial byonna muze mu biraba, buli kantu konna ke tubadde tusaba nga bakagoba ne bwe tubadde tuteekawo amaanyi ne bagaa kati balweya kati tubatiisetiise be bafuuse obulabe. Ne bakwata Aaron Kizza ne bamuyisanga ekyonziira ne bamukasuka ekitalya gye mumanyi gyavundira. Kati ne bagamba kati balweya mujja kutulaba. Okusooka twali balweya 42 naye wano twasembeddeyo nga tuli 23, abamu nga bibatamye naye abalala bakyali bagumu. Kakati bwe twagendera mu Christmas ne batandika olukwesikwesi olw'okulaba nti Dr. Besigye talaba bantu, ne bagamba nti bagenda kuggalawo luzira abantu obutamulaba okuva ng'ennaku z'omwezi 16 Desemba paka 18 January. Ne bafulumya notice bagikyusa luvannyuma nga pressure nga tebaagala tutwaleyo mmere. Okusooka Dr. Besigye bamuleetanga ng'abantu webali ne bamuwuubirako, kati bamukukusa bukukusa mu kakeeji ako ke bamutwaliramu. Bakeera nnyo ku makya nga ne bannamawulire tebannajja. Bwe baba bamuddusa nga bamufulumya nga kooti ewedde mu Jirukasi bamuyiseeyo manju. Kati yabadde teribusa neeruzira ne bagamba kati okumulabako kizibu. Bataddewo ekikeeji ekigirasi. Abagendayo abatonotono be bakkiriza mwogerera ku ssimu, abeera eri emabega w'ekigirasi bwe ng'oli eno nga mwogera nga bali ku ssimu nga n'amaloboozi gano bonna bagawulira. Tebakomye ku ekyo ne bagamba n'ebyokulya kakati tebakyakkiriza bireetebwa kuva bweru kasaba banga babirina mu kantini yaabwe, tojja kubirya, tojja kubireetayo. Ne bagamba nti ebintu ng'obusera, ebintu nga omuceere, amagi, ebintu nga soda obaki, amazzi, ebyo babirina mu kantini. Sukaali, ebyo byonna mu babirina wali mu kantini, ebyo temuddamu kubireeta. Kakati ng'ekigendererwa kyabwe kyakugamba nti Dr. Besigye alina okuba nga alya ebintu ebivudde mu kantini yaabwe ebitamanyiddwako wa gye bivudde, n'okuba nti tetuyinza kubyesiga ne Dokita tayinza kubyesiga. Kati baganye abantu Dokita be yeesiga nti bajja kumuleetera ebintu ebitaliimu bulabe, bamuleke alye ebyo ebyabwe bye tutayinza kakasa nti si bya bulabe. Kati okwo kwe kwavudde ekyamaze eggobe mu kibya. Ye mutabani wa Museveni akulira amagye asamwasamwa n'ebigambo buli ddakiika okufulumya ekigambo ekigamba nti Dr. Besigye bye mulimu mulimu katemba. Ffe nga gavumenti n'amagye twamaliriza dda oyo tugenda mujjako omutwe ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omukaaga ye Heroes Day. Bwera n'omuti kwe bagenda omusiba akandooya nga bwe baasibanga ku ssaawa ya Queen, bamaze dda ogufuna eggulu bamusibe ku muti, bamukubira okwo amasasi. Kaakati ebyo byonna bikulaga ekintu kimu nti omupango gwa Mwami Yoweri Museveni ogw'okutta Besigye munene era akyaguliko amaliridde.
bino byonna ebya Mugabe byakola bifaananako nga Pontius Pilate bye yakola nga Herode ayagala okutta Jesus, nga Pontius Pilate talina kyayinza kwogera. Kakati embeera eyo gye bataddemu Dr. Besigye, naffe tumaliridde emirundi egiwerako, egimu nja kugibabuulira. Ekisooka, ebigenda mu maaso tugenda kubirwanyisa n'okusekulwanyisa yenna okujjayo ag'omu buto okulaba nga mwami Museveni tatta Besigye. Ekyo tumaliridde. Tugenda kuwakanya ebya General Court Martial byonna ebigenda mu maaso, era legal team emaliriza empapula ez'okugenda mu kooti etaputa ssemateeka okuwakanya bino byonna bye bakola mu General Court Martial. Ekyo nga tugenda okufayiringa, tugenda bategeeza. Twasazeewo nti Dr. Besigye naye yennyini actually yasazeewo sinafu, yasazeewo nti ebintu ebyokulya byabwe ebyomu kantini tajja kubirya, ne bwe kinaaba kitegeeza kugenda ku starvinga oba kugenda ku gye bayita hunger strike, obutabaako kakulya, bwaba nga balemeddeko nti byalina okulya alirede, kubanga bw'alya ebyomu kantini ekiddirira kufa, ne bw'atalya era ekiddirira kufa. Waakiri osalawo n'ogamba nti sijja kubirya kanfe, oba waakiri asalawo naga sijja kulya butwa mwami Kaguta Museveni kanfe enjala mu kifo ky'okufa obutwa bwa mwami Kaguta Museveni. Kakati eyo position weeri, naye era ffe tugambye nti olunaku olwaleero tugenda kutwalayo ebyokulya. Baatugambye simanye ebintu nga omuceere, obushera, sukaali, amagi, ebiki, ebyo byonna mbu babirina mu kantini, ebyo temuleeta tubirina wano mu kantini. N'amazzi, kali imagine mbu n'amazzi tetutwala, ne soda tetutwala, n'amata tetutwala. Kitegeeza buli kimu bakirina mu kantini wali. So ffe tugenda kutwalayo ebyaffe. Ekinaasalawo kyekiddako kijja kusinziira ku ngeri gye bagenda otutreatingamu nga tumaze okutwala ebintu. Bwe babikkiriza kijja kuyamba obulamu bwa Dr. Besigye obutasalawo kugenda ku hunger strike. Naye singa babitugaana ne tukomawo nabyo, kiba kitegeeza nti Dr. Besigye agenda kubeerayo nga talina kyakulya. Akaseera kano we twogerera ali kumalawo sitooka enkadde, kuba baddeyo ebibadde bitwalibwayo abooluganda, ab'emikwano n'abakulembeze bangi. Twagala bategeeza nti abantu baagadde Dr. Kizza Besigye. Olunaku teruziba nga tewali atatutteeyo bintu, teruziba. Buli lunaku afuna ebyokulya, buli lunaku afuna ebyokulya ebigendayo wali. Kaakati baagala kusalako ebyo byonna, naye olwaleero ffe kyekigenda okusalawo ebyo ekiddako. Ekirala ekiriwo ye gye bayita solitary confinement, baamusiba yekka, tebamukkiriza kwetaaya ng'amateeka bwe galagira nti omusango tegunnamusinga, waliwo ze bayita pre-trial rights, nti yadde omuntu ali ku remand naye alina eddembe lye erimu lyasigaza ng'alirina. Situgamba nti bamutwala akole kasanvu alime n'abasiba abalala, kuba waliwo be batwala ku faamu z'abalala ne balima. Era ebyo Basayija n'akikola n'amutwala ku faamu y'omuntu omu eyo, simanyi alima ku Misiri, ajja kutwebendegera. Naye tugamba bamukkirize, waakiri anyumyeko n'abasiba abalala. Waliwo abasiba abazannya emipiira, waliwo abasiba abaluka ebintu, waliwo abasiba abazannya emizannyo egy'engeri, waliwo abasiba abakola ki. Kale ebyo byonna baba babimuganye, n'ekyokusaba ne bakimugaana, kubanga olw'Essande baali mulese n'agenda mu kanisa, oba baali mulese n'asaba ennaku endala zonna z'abayagadde, baabimulemesa. So ebyo byonna twagala obbirwanirira okulaba nga rights azifuna. Ekisembayo